Zancha wasuza otya wasibye otya okusinziira ku Ssemazinga gy'osinziira okulaba BBS Terefayina kansubire nti bikutambulidde bulungi webukeredde ate ggwe bitatambulidde bulungi tusaba Katonda ayongere okubugumya okakase amini wabeera okukakasa nti embeera eyo givunuka twekwase Katonda okulaba nga embeera eyo etali nnungi tugivunuka. Joseph Serwoza gegange nga we nabategeezezza nti tugenda kutunulira ssente mu kalulu na biki ebirina okukolebwa okulaba nga wabeerawo okwewala okwessa omusimbi omungi mu kalulu kuba kino kimenya amateeka n'okusingira ddala ku mutendera gw'ensi yonna ng'oggyeeko n'aga Uganda ate nga tujja kugenda tukube n'ettooki n'okusingira ddala mu gavumenti ez'ebitundu ssente eziteekebwayo. Alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti zezifulumizibwa buli mwaka zeze kinoganya kati nti ensimbi y'omusolo esingira kubbibwawo ku gavumenti ez'ebitundu ate nga kino nno wano wasinzira obuweereza okutuuka eri bannayuganda nga n'ensonga za NUP tetugenda kuzireka kuba tusuubira nti mu bbanga ttono kaadi z'ababaka bagenda okukwatira ekibiina ekyo bendera nazo zijja kubeera zifulumizibwa essaawa yonna mwezi guno obanga gulinga gutandika kinaasinzira abakulu engeri gye banaabeera balambisemu ensonga naye nga mu bbanga ttono tusuubira okubeera nti kaadi ezo zijja kubeera zifulumye. Mu kiseera kino tulina omukulu Ssebina Javiira Munnamasaka ate chartered accountant bamanyi omukulu gwe mugumanyi n'okusingira ddala mu nteekateeka y'okubalirira ebitabo ate nga musajja munnabyabufuzi. Ssebo tukwaniriza okubeera nti otwegaseeko ku BBS Terefayina sooka obuuze ku bantu olwedda bakulindiridde bazzukulu ba Muteesa Sira ndowooza nabo kiba kyankizo wamu ne bannayuganda bonna. Ssebo Muganda nsanyuse nnyo okubeerako wano era nebaza Ssaabasajja olw'enteekateeka eno ate nammwe abatuyita tujje twogereko eri abantu n'okubaganya ebirowoozo. Njagala kukulisaayo abazirango babadde ewa jjajjaffe ebuvvi jjajja omukulu w'essiga Kalyanga ebuvvi abaddeyo ku Sande kulikireeyo ddala ate mwebale nakubugiriza mukama waffe jjajjaffe omukulu w'ekika ate bannamasaka mwe mbebazaamu ak'ensuso naddala abanyendo mukungwe kubanga mwe munfudde kyendi naddala wali wenzaalibwa ku kyalo kyali naye ssebo nzikiriza nkowoole bannanyendo mukungwe bannakimanya kabonera Masaka City yonna ab'emikwano ejja meeya waffe omukyalo omu meeya Florence manyi mu bibuga byonna 10 ze bayita city ekibuga ekikulemberwa omukyala kiri kimu mu Uganda yonna kakati Masaka City enkya tugenda kuwandiisa meeya waffe oyo mu kakiiko k'ebyokulonda. So abagazi b'ekibuga enkulaakulana mu kibuga muveeyo tuwerekere ku maama Mataala nga bwe twali mukazaako agende yeewandiise ate atukwatemu ekisanja kino ekiddako. Njagala era okunakuwalira wamu ne bannanga abafunye ebizibu tufiiriddwa abantu ab'amaanyi nsonyiweko abagudde ku bizibu abagudde ku bizibu tufiiriddwa abantu ab'amaanyi mu kibuga waliwo omukulu mwami Sebatta Musisi kati mugenzi tubadde tubeera naye nnyo mu ttiimu yaffe eya Buddu nga musajja muwagizi nnyo ate nga alina emirimu mingi gy'akola akoledde nnyo ebyobulimi n'ebyenkulaakulana ebirala mu kitundu kyaffe ate mabega awo era twafiirwa mukadde waffe nannyini Tropikin ow'emu ku woteri ezisinga amaanyi mu Masaka awo naye yafa ne tumuziika naye ndowooza tusobola bamalayo naye abo babadde bankizo nnyo era nga tulina okubakoonako. Mbaaniriza mu puroguramu eno ssebo era nsuubira tugenda kubaganya bulungi ebirowoozo.